Kojja Kagato exclusive era nyongera okwebaza okubeera nga okikola tunaba ku subscribinga kikole obeere nga subscribinga tulabe nga naffe tutambula mu ngeri ey'enjawulo batwagadde mu episode ez'enjawulo zitambuliramu. Thank you so much abantu bayagadde nnyo interview yaffe ne mukyala Aisha Nakitto etandise okukola bweti so tubasuubiza nti Friends of Kagato eyo episode yabadde esooka kakati tugenda kweterayo ate ku mikwano gy'emirala nga tujja kusomerayo omuntu ate kikolanga buli mwezi tujja kweteranga babiri bo basatu so beera Kojja Kagato exclusive ebintu ogenda kubanga obifuna era ng'obiraba. Kojja unaku leero njagadde twogereko ku nsonga ya abasajja bano olina erinnya lye wabayise naye saalikute bulungi Prince Paul Kafeero basudde amani basudde ne Lord Fred Sebatta bannaggwano abasatu Kojja nga bwe twavuga seria abo tebaba basatu baba bana twogedde Kafeero twogedde ku basudde twogedde ku Lord Fred Sebatta zimbadde nga ne Kasozi akasozi ye twamulaba naye kati abo bannaggwano kakati ndese oli wamugamba wamita Kasimba nga kali ku mpologoma ne kati tuleese embogo tuleese enjovu n'empologoma ate kati anti naye manya nti ate oleza nti embogo n'empologoma n'enjovu lwaki enjovu togiragiranyizza nvubu tutekewo envubu so abasatu bano Kojja njagala obandukire nga twaluka seri ya Kafeero basudde ne Livingstone Kasozi bano ababiri tubamanyiiko ke tubamanyiiko naye ono ate ya Lord Fred Sebatta akyaliwo na mulamu nsaba Kojja abantu bano tutunulemukko ku bintu ebifuula omuyimbi ow'amaanyi era ebintu ebifuula omuntu ali oba gwe tuyinza okugamba nantameggwa oba nakinku abasatu bano bafaanagana ddi baawukana ddi nsaba onzimbire foundation yaabwe Kojja ekikulu bwe tuba twogera ebintu bino yes saagala muntu agambe nti gundi yagambye ono yasinga era tugambye nze bwe mba nnyinnyonnyola nkubuulira buli omu facts enkola ye gye yali akolamu ebintu gwe otuwa facts yaali eri yalaba mu Uganda yes oba leero oba nkya oba luli oba abaavaawo Uganda tegenda kuddamu kufuna muntu anyumya kwenkana basoleteera tegenda mufuna anyumya kwenkana basudde okay kati ali mutulubalirye kati eyonjovu tugitadde ebbali tusigazza Prince Paul Kafeero ne Lord Fred Sebatta oba nkya oba luli oba mwaka gujja oba byasa bijja oba byasa ebijja nga nze nange nvudde mu nsi tetugenda kufunayo muntu asobola kuba na bigambo biri up to date nga Kafeero mu nnyimba ze tagenda kuddayo kubaawo era tujja kusigala nga tulowooza kuki Kojja bwe boogera ekyannabbi tukiteeka kuwono oba kuoli ekyannabbi tukiteeka ku basudde naye ebigambo kuba up to date yes nti buli mwaka kati kale buli ssaawa omwaka tukitutewala n'olunaku luba luwanvu buli ssaawa Moses ali bwe yabadde yakafa bw'ati baakubye Walumbe Zaaya ne TikTok yonna kati awo ali up to date okwenkana oyo omujjawo accident bwe zaagwa Walumbe Zaaya gweta Kafeero bwe wabeerawo omuntu nti yakyaye munne bakuba ennyimba za Kafeero kalenda y'omukwano olwo ne batandika n'okukuba oluliro bagamba wuliriza munna akugamba ng'okyenye olwokola gye wuliriza munna akugamba ne bagamba nti ate n'ebyo byogenza okola byonna isi yali enteekateeka yange webayita Paulo Kafeero yamanya omukwano n'aguteeka wali envubu twagitadde guliiko kakati awo manya enjovu yes
endala yiyo kati simanyi oba nvubu oba ki ali eyo gwomanyi tutaddeyo nvubu oba njovu oba mbogo. Tulese Lord Fred Sebatta. Lord Fred Sebatta, yes, Katonda bwe yali akola Lord Fred Sebatta yamukola bubwe. Oba nkya oba luli oba mukyasa kijja tebagenda kubeerawo omuntu asobola kuyimba ku maka ntambula yaago family related issues kwenkana Gundi Sebatta. Ojja kuwuliza oluyimba ekyagaza omubi, owuliza oluyimba saakasi, owuliriza oluyimba ekyagaza omubi, yes, owuliriza oluyimba Goleti, owuliriza oluyimba lwe bayita Oliver, owuliriza oluyimba lwe bayita Birungi, owuliriza oluyimba Gologosa. awo mbw amasuuti gange ngamba Gologosa amasuuti gange gyogawanika lwamaka. Owuliriza oluyimba amaka g'abasomyeko. dole omwana wange egwawa era andi yonna ereegwa muki mu maka family issues yoyo gwe bayita Lord Fred Sebatta. Owuliriza oluyimba Abaganda twewemudde, owuliriza batuyise embuga kwegamba, owuliriza oluyimba buli taito gyosuulawo maka nalwewuuba onkese, buli luyimba lwonaaba ogezaako okuwuliriza ojja kumanya nti omusajja ono ku kiyitibwa amaka family issues azimanyi yeewaawo ye yakwataako. Kati awo simanyi oba nvubu oba njovu oba mbogo. Gwe atulaba ali ku mukutu guno gwako Jakata exclusive ne Focus 256 genda otubuulire ku bano ani njovu ani nvubuuyo ani mbogo. Kojja abasatu bano bonna ensatule oluyimba dutandika na kuzimba gye bayita intro. Ntunira mu bana abasatu Kojja ani yalina intro enkukunavu kubalala ku mulala. Gundi omusajja naggambye nti buli lwogeza Hamani basudde, yes, ku muntu yenna oba owemula ne bagamba nti Gundi yantama kuwemula nga naye ekigambo kyewemudde tiki oli agamba nti yawemula ki, yagamba nti afaanana ne Gundi, nti Gundi yamugeraageranya ku Gundi. Basudde yalina enkola yiye, ennyimba ze zonna n'olunaku lwe yajja mu kuyimba, oluyimba lwe yatandika nalwo, introduction yalwo yali agenda kuyimba kigambo kye bayita omukazi gwe bayita mukyala Mugerwa, naye yatandika mu nnaku nkulu ezimanyiddwa mu mwaka n'akunyonyola oluyimba n'akunyonyola oluyimba. Yali ayagala kuyimba ku luyimba ku kigambo kye bayita akaddannyuma, yakyogerako ng'oluyimba luggwa, n'alyoka akwetolooza. Naye yagamba nti Kerementi na twali twabalumbeerwe ebuyoga wano, ankulagirire ekyabakuza woowetera ku litya eddene. Kerementi na yali mumanyifu nnyo olw'emirimu gye bwe yafa ne tujjula ensaalwa, era mu kuziika kwe abantu baali bamunyoto nnyo tebaawera. Kati n'agenda ng'ayite naye mu lumbeerwe yekka atalina ndasi yasigala. Kati n'addeeyo naye yagenda okutuukira ku muntu gw'ayogera ng'oluyimba lugenze eddakiika 10 n'ezi. nga lwagamba nti akaddannyuma kawanyumanga biro 2 nga lwakugamba nti ayimba kaddannyuma. Kojja, when you are talking about music tosobola kubuusa maaso ensengeka oba ne peeni. Basatu bonna bewandiikiranga. Abantu abo bonna basudde yekka gwe baali batawandiikira. Kati awo wabayitirako kyenva gamba nti tebamugeraageranyako mu kalaamu ate teyasoma. Ku bonna abasatu yaliko ate yali tayasoma.
naye nga bekijja mu kwata eppeeni maama ye yagamba nti okusoma kuyamba luzungu n'ebisigadde ozaala nabyo ng'omuntu yawandiika ennyimba zonna nga awandiikira ne bakazi be bonna ne bakyala be bonna ne mwannyina bantu aba nga yabawandiikira ennyimba bayita basudde basudde so mukalaamu tabadde akola ennyimba ngezimu baziwandiika n'aziyimba yes so kituuka mu kalaamu gwomanyiwa omuteekaawo Kafeero muyiiya mulungi nnyo naye era nga naye balina gye bayinza okugamba nti ogundi yaluwandiika nga naye akkiriza nti naye n'omwana ono awandiise bulungi n'amugamba nti kale bwoba omwana namugamba naye mbadde nsaba gwe oba oluyimba lulungi sijja ddunyumisa nga ggwe Kafeero yali takyagala nnyo ekyokuyimba ennyimba ze bamuwandiikidde naye oli nnyini awandiise nga yagamba nti wandiruyimbye mukama wange gwe oba onajja oddunyumisa era n'aluyimba n'alunyumisa nga bw'olaba Kampala mu kkooti yalunyumisa nakati ne bwomuwulira n'anyumisa muviya Kampala mu kkooti si kalaamu ye kati ekyo nkikugambye koje bulijjo Kampala mu kkooti si kalaamu yani eyo kati nkigambye saagala bintu kuteeka bantu mu ntalo naye nze gambye nti yakkiriza bukkiriza yali agaanyi n'alutuulamu so mu kalaamu nga bw'owulira kati oluyimba lwa gundi gundi olwa gundi olwo obulamu bwe butyo kati abantu ate singa ye yaluyimba lwandisusse olaba teyaluyimba yateekamu yabakinga bubakinzi naye bw'olulira owulira nga Kafeero oyo muwandiisi mulungi nnyo era ng'amugamba nze gwe oba oyimba kojja abantu bano mu kutandika okuyimba kwabwe aliwo asooka munaani waddaka aliwo asembayo abo basatule gundi yabasooka Sebatta yasooka okujja muzeyi Sebatta waddi 1998 awo wetwasinkanira naye nga yakajja nga mulaba bulabi naye ngenda okutegeeragana naye okuba nti nkwatagana naye tutandike n'okunyumya naki mu 94 awo naye nga wali mu 1970 yali tannafukola nakibina nga mulengezi omulengezi omumanyi ye muntu atambula n'endongo ye n'akubamu ne mumuwayo oba ogumu ki omanyi Sebatta nti yali makanika naye simanyi abamu tebamumanyi yali akolika mu motoka ate nyinza okugamba nti yali akanika kamera oyinza okugamba yali akanika TV gwe kyoyagala okugamba naye tezaaliwo zebakanika ebiseera ebyo oyinza okugamba yali akanika eggaali naye nze nkugambye nti kati kimanye nti makanika omumutwe agulina bw'asooka kuba n'abasatu ani addako gundi ye yaddako yali basudde Kafeero ne basudde ani asooka mu ndongo wano omu wa 87 naye bonna bajjira mu myaka gye gimu ne gundi n'agira mu 89 yatinkira basudde ye yasooka nyagala kukipatirezi basudde yasooka Kafeero n'asembayo kuba n'abasatu so kubanga ennyumba mu nsengeka gye bwanyamba mu interview yali esooka oba wenayo akyogererako nongamba basudde yasooka ono Kafeero najja n'agoberera koja mu muntu nga ebintu ebizimba omuyimbi ebimukola oba omuyimbi ng'oyo alina okuba nga alina kumukebuta music dance and drama abasatu bano ensatule nga bwe bali wetugenda ku kyokuyimba tumaze okutunula ku nsengeka yaabwe ebigambo topics ze bayimbako buli omu ne tumwawula ne munne bwe kijja mu performance okuperforminga ku stage teri yasinga Kafeero yali asinga Kafeero ne Lord Fred Sebatta tumuleeta ate bwe ngamba nti teri yali asinga ku abo bonna Mukaabya yali asinga Kafeero yekka Mukaabya ne Kakumirizi asinga Kafeero Kakumirizi wange yali mulungi tomuzannyirako waliwo akwagazisa stage ogiraba buli kasi naawe n'oyagala otandika okukola shows nga kati bw'otasobola
teriyo artist mukazi bali aba bwe bavuganya batambulira wamu. Nantume Justin Nantume senga kati gwe Justin Nantume teri amusinga stage work. Omulala bamuyita Chance Nalubega highlight. Highlight Nalubega abamu bayita Chance. Bwe kituuka ku stage abo teri abavuganya. Bakwagazisa okulaba stage oleme kutemya. Ni bwe babirako bokka. Abo Justina Nantume n'omuteeka ku stage yekka okumala essaawa 2 agibeerako obwomu nga abantu tebaboye. Nga totemya. N'oleta Chance Nalubega n'abeera ku stage essaawa 2 nga tebaboye. So kojja bwe tujja mu ng'oteekako Kafeero. Kafeero yajjanga ku stage n'akuba ennyimba 13. Naye nga batomugamba tovaayo twongere. Naye naawe otubbye ng'akubye 14 nti otubbye. Twongere. Omanyi nze kati mbayira ku mpewo n'enkuba oluyimba lwa Kafeero n'endumalako bwe nkuba olulala olw'abasudde mba ndi ngenda mu ssaawa emu. Ennyimba 2 naye ye ng'akuba ennyimba 14 naye bamugamba owaaye nga tebamukooye otusaze ensawo. bwe booleeterayo abayimbi aba b'omanyi nti bakafulu wano mu Uganda be batenda abeere ku stage essaawa emu n'enkya agende ku kyalo ekiddako nga wanaakolera olaba oba banaafunayo wadde omulema. Kojja abayimbi bano abasatu performance wise oli otugambye Kafeero tumuwadde tiki. Kafeero talina Kafeero nkugambye ndi mu bayimbi abasajja mukaabya yekka yali avuganya Kafeero. Bwe tudda mu ku technically okujja mu nteekateeka y'ebyuma nga bw'ogamba nti awo ate gundi bwe yayitirawo Kafeero kuba yali akola arrangement ey'ebivuga. Kyova olaba ennyimba ze zonna music yewomu ng'akola arrangement. Yes. Ne basudde yali akola arrangement. Muzeeyi wange Red Fred naye nga mukola arrangement naye muyitirivu. Yes. Naye bali ababiri bamusoolobako lwaki? Lwa stage. Ye Sebatta alina ekintu kimu ti alina ate kyewe yasingira bano ate naye kama kyeva ogamba nti abo abantu bo balina ekiti kyabwe. Kwegamba waves bazitambuzanga bwe bati. Sebatta ateeka ekyuma ku stage ng'olowooza byonna bipya. Yakoppa enkola ya Frigo. Sebatta nga atuuka wanaakubira bwe pap. Toyinza kuwulira kyuma mbwadde hello bishi check 1 2 no ebyo tobiwulira ku show ya Sebatta. Tetucekinga babicekinga abanaakola bonna yagamba ntuuka ku makya ssaawa 4 teekawo ebyuma bitesitinge biteekeko ziwere ssaawa 6 oba omaze okukakasa ti buli kimu kirungi oba tewali byakugezesa mugezesa naye nati ngamba ku ssaawa eri essaawa bwe zituuka ndi kati kuyingira jjako switch z'ebyuma byonna bwe bana bagenda okuba national anthem bizzeeko kuba kije banjire omanye nti bali mu kigo tokangamu okube national anthem teri kuwulirayo ddoboozi ya kyuma nga lyekulukuuta oba likola ki. Kojja abasajja abo balina engeri gye bateeka oyo Sebatta ayagala oluyimba lwe nga bwalukuba ku stage bwe luba luwulikika nga luli ku CD. Nabalaba ne wano mu rehearsals jozi nga bwe luwulikika era bagamba mwongere mugire agamba nedda mukwano ekyo nalirowoozezza nnoze nalirowoozezaako olaba otya bw'oyongerako waggulu ono nassaamuuko wajjazi mbadde nkusaba okendeezeemu okukeba katono kubanga eno accompaniment basinga nnyo okwagala okuwulira ebigambo by'omuyimbi. Yes. Kati ebyo nabyo tulina we tujja bifunira tugendemu tulabe. Yoyo Fred Sebatta. Kojja abantu bano
gwe oyina omukisa kumanyi nagamba nti bwe nfuna ekintu kyenandibuuzizza omuntu eyaliwo ebiseera ebyo wakati gwe waliwo mu generations ez'enjawulo ezo zibeeramu abantu bano kojja abaliraana abaddeko nabo wobanga gwe olimu gye gwe producer mu biru smart eri mu byuma bano bali eno ku microphone amaanyi n'obunafu buli omu yalina ki wano ku microphone tuli kusawa ya kulikodinga olwo musawa yo kulikodinga wano sawa yo kulikodinga anti waliwo batinga Sebata yes tayagala kimutawaanya tayagala kirala kyonna oba kuli oba kiraba tabyagala twalikodingako mu studio emu ne Sebata yes mu 1900 yali kinaana mu musanvu nga tulikodinga musango gw'abazadde Jime musango gw'abazadde baba wala nga mukambwe eri mukazi we ekisusse olw'okuba nti yali ayi n'oyimba kyataagadde nga yakugamba kirala wakiri asazaamu recording batwaddamu recording ennaku kyatwalira ennaku nga tugiddamu omukyala alina olwejoyojo lyeramuleetako tujja biddamu n'agamba mwami batte mwami Kasajja tunaabiddamu enkya twalinewo ye taata w'abatono gwe mulaba ku TV then nga gwe tuli naye n'agamba sounding ni ya biseera ebyo mwami batte edimandi batte katukomewo n'agamba mwami batte tugambire mwami Kisarale tujja kudda enkya mu studio ate studio ebiseera ebyo yali nzibu tinga mulina kukola one take buli kyemukola kuba tetwalina track machine zaali teziriiwo fenna mwenna buli bivuga byonna era sikyovola baseba tayali agala nnyo omusajja bamuyitanga yali mukubi wa bass bamuyitanga Lubalala nga ategeera Sebata no sekutegeera yenna nga lizimu Majanja yes bass Lubalala Solo Sensuwa mugende tujja kudda enkya wasijja kusobola kukola nga ono byakola nga tujja kukola bwe tetujja kunyumisa kintu nga nnyiize mwami Kasajja tujja enkya nga tuyimba tuli bateefu tukole ebivaayo bulungi tukole ebintu ebinavaayo bulungi ni mwami Kisarale mutugambireko nti tetusobodde kukola mwami batte tukole enkya twali tukolerawo ku NASA awo nga wali gye bayita leero biganyi tujja kukola olulala kojja abantu abasatu bano Fred Sebata basudde ne Kafeero mu buntu enkolagana yaabwe eri etya mu buntu ndi ku nkolagana etya nti nganzibwe enkolagana nawe off camera mu buntu bwonga gwe omuntu bali batyo bagerageranya ani ayina enkolagana eyangulwa oba eyangulirwa omuntu omulala eyali akikulu nti Katonda yabawa ekintu kimu abo bonna bonna baggume oba okitegeera nga tekuli gwopapirako buli omu aba amaze kukwagala tomudumirako okujja kuba Sebata nakutunuulira basudde ng'omutuukako nga bwe muba temumanyiganye tayogera takola ki ate ye Kafeero yali ndi mukambwe naturally naye abantu nga tebakimanyi ng'akuba n'okkuba nga mukambwe kyotamanyi okujjako ate olaba mwabeeranga muli naye nga tanyumya nasirika naye ate ne baagalana kati abo ne bakwatagana ate ng'ate bw'osanga Kafeero ng'anyumya ne basudde ng'olowooza nti buli kaseera babeera bonna era basudde yatuuka ekiseera nga oba 8 gwa kiro oba 10 ng'avuga n'ajja ewa Kafeero n'atuula awo ne bukya ng'ali awo banyumya oluusi ne bamuleka nawe ne bagenda beebaka nga bwe batyo ne Sebata yali mukwano gwabwe nnyo Sebata kikulu mu byonna ndi baali bamurespektinga kuba bamusangamu mu kiro ng'ate ategeera kyakola ne baagalana nnyo era nga bakolagana
kyenneewuunya era buli lwemba ndi ku stage oba lwenfuna gundi yonna yonna omwaganya ngamba abantu nti lwaki mulowooza abayimbi abo bo mu kifo ky'okuwalaggana baayagalana bwagalanyi mulowooza si kyekireetedde music waabwe okubeera nga tava ku luguudo kubanga baali baagalana nga buli omu awa munne amagezi era ojja kulaba Dani Mugula awo bw'abeera awo ng'olaba Sebatta adduse emisinde omusanga mu ofiisi awo wali paaka enkadde mall ng'ali mu ka ofiisi emmanju waliwo ofiisi yaabwe awo eyaba Entebbe Gita Singers ng'ali ne Dani anti nabadde njiza oluyimba noba lunaakola lutya kuba mumpulire kwegamba bonna abayimbi b'amaanyi Fred ekigambo ekyo oba abantu banaalowooza kyesittaza oyo naye tujja kubuuzaako ku Mensi bagamba Mensi baba bategeeza Misuseera tulinde Mensi ajje tekirina buzibu naye toyongerako ekirala ekikifaanana abo be bayimbi abo abanene abaagala ojja balaba ku show egenda kubeera ku Serena Hotel mu Gardens. Olina akantu ke waŋŋamba mu generation yaabwe abo eyali asinga okuwemula Lord Fred Sebatta yasinga okuwemula ate yasinga obutayagala muntu awemula naye nga empemulaye naye Sebatta ku buwemu bwe yes ate bannazaala be basinga okujagala n'abakulu ate abandi badde beewala ebintu byawemula ategeeza kibimbuulire weyayimbye saategedde naye oluyimanga lwanyumidde kubanga nalabidde ddala nga buli kyagamba omwana oyo naye nno n'abaana naffe nga bwe tuzibakolera abaana omukolera ddule n'abeerawo ng'emukaabya nasi nga ebigambo byakozesezza abantu bw'amala obbi bannyonnyola yes bwe babitegeera ndi yali akola ki mulimu n'ebimu bakadde baffe nga nabo bawulira message ne bajagala n'olwaleero tebabitegeeranga kojjaawo tujja kujjawo osooka otusabukulireko ko ku nja kubaleetera ennyimba eziwerako tusabukuleko nja kujja nazo nga nduwulira manyera okuba tetusobola zibateerako wano bw'ojja sooka oluwulize nga bwe bibaddiramu ebigambo otulayini n'eminingi zaalwo otherwise mwekumire nnyo ku Kagatto Exclusive ne ku Focus TV yange kale gwe wenna atambudde naffe okubeera gye twatandikidde mpaka wano okola kyamannyo okubeera nga weekuumira ku mukutu weekuumira mu kumanya weekuumira mu kutegeera mbeera ne kojja ono nga tuwayamu ku bintu eby'enjawulo ekimu bibiri bisatu ne tuyiga ebintu bingi nnyo emboozi yaffe ey'akafeero basudde ne Fred Sebatta yakatandike ne episode 1 katugenda kuleta episode 2 owulire ku makulu g'ennyimba watu tugeregerayo ku nnyimba zaabwe n'amakulu amakusike agaziri mu bingi nnyo byogenda okubawulirako mu episode yaabwe eno nga tugezaako okugitemaatema otherwise nze Adde Wilberforce Muyanja mbadde ne kojja Kagatto tusigane mu vidiyo ezijja mu maaso awo.